leero lunaku lwa kumeka lunaku lwa kuna yes tuzze okulambula ku omugenzi amanyikiddwa nga Moses Radio n'okulaba ku maama we ono yali muganda wange yali mukwano gwange era ne mu business twali tukolagana badde siyinza kuva Uganda nga bambi tetumukyaliddeeko badde sijjangako wano okuva lunaku lwe yafa olw'ensonga ezimu b'endala nga tugambye olunaku lwalwo tetuyinza kusukka nga tetumulambuddeeko. Derrick ne Munaate bambi bagenzeeko ewaabwe w'omugenzi Moze Radio ne babuuzako we batyo ku maama we saakate bambi n'okugendako ate ku ntaana y'omugenzi oyo Moze Radio ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bambi bamusabirako naye nga nkwaniriza nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubeera nga ate ompuliriza amanya enzo omumbe gya Aisha Nasolo wano ofunayo updates zonna amawulire gonna agagenda mu maaso ngwanga lati Uganda ku celebrities baffe bonna eba celebrities bo bonna abawano saakate nabo abali wabweru w'eggwanga n'olwekyo gwa neeyunzeko omulundi gw'ogusookera ddala bambi subscribing ate tojja kwejjusa emu nange bye bigenda mu maaso eruuyi eyo bagenzeeko ate awo ewaabwe w'omugenzi Moze Radio bambi ne babuuza ku maama we ne babaako n'ebintu awo bambi bye baamutwaliddeyo saako n'okugenda ate bambi ku ntaana y'omugenzi Moze Radio we batyo ne bamusabirako tunakijjukira nti abantu abasinga obungi okutegeera enkolagana eyali wakati wa Derrick wa Radio saako ate n'omugenzi Moze Radio twabitegeerako olunaku Derrick ne Muna we bagenda kate ewa omuyimbi oyo Spice Diana Derrick yanyumya engeri gye basinkanamu n'omugenzi Moze Radio enkolagana eyali wakati waabwe kwegamba yanyumya n'olabira ddala ng'enkolagana bambi yali y'amaanyi nnyo nti baali baava mu mukwano ate we batyo ne bafuuka baaluganda era mbu n'omugenzi Moze Radio yali yeeyita Radio wa Derrick ono naye ng'ate yeeyita Derrick wa Radio kale kwegamba bambi balina that strong relationship nga bakwatagana bulungi nnyo wabula ate bambi Katonda ate bw'atyo n'ajjulula omukulu oyo so bambi leero bagenzeeyo nga bagamba nti badde tebasobola ate kuva mu Uganda kuddayo Dubai ng'ate we batyo tebagenzeeko ate bambi kusabira ku mukulu ngenda kuba nkulekerako ka video kaabwe waneeno wabula nga kingenda okusaba mukwano gwange toseetuka kubanga ate ngenda kukomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now toseetuka. Tuli naye tugenda wano bareediyo wano esira bambi alina sitayiro tambulira bulungi tugende tewenyooma oli ku kizimba ate onyenda bwolinokuba sogambye tulina okuyitawo mu buli ngeri Genda gite ejjo ejeno kora na nyabo hizo kuba abamu tekujika ne kutukumanyi ali ku timu ya Moses ati bana timu ya Moses baito atambula mu kabamu pamu kubatandika timu ya Good Life ya Moses nga tugambe tufiseyo ku budde tuyitire wamma mubuzeeko ekirungi ekyo abatulagiridde balika bingi waliwo wano wasooke wali Rwanda baliteeka amakubo gasanga paraliza embeera eriwo
obanga obimanyi bibagira ne batuggalamuuko ne batuggula. Atulabira naye nga tumanyi flag ezaliwo ziyimiridde ezo wazeebako amadini mami acha emingo kyali mulamu tusinye okuba nti okwaniriza ekyakitiibwa okubanga tuli wano tunaba tuddamu tujja kuba tukomanga kati mugenda wali eri mu kasitenzi bwe tukatya nti tupakinze wano tugenda kuddayo tuti mugenda kuddayo nga bamulize mugenda kuddayo tuze ate tuzijjidde eno bwe tuti batubuzizza abantu temuvudde eno kajansi tuvudde era sedize kati batubuzizza bantu kati wamma mujja kuddayo waliwo nga aliwo mwakomye embuku munyebe wali wamaama wajjajja wabeekiya kakati muzeyo katudde mubeera saidi zamuzeeyo naye ababeera saidi z'emateeka balina okuyita mugana amakubo gababalagire nemuyita mu kalituusi bwe muti ne mwambuka kati mugenda kati kambalagirwe mwetoolole bwe muti mudde eno kati mwetoololere ekicukubo kyenyini kiri bwe kati wamutuuka ali musitense mudde eri temudde eno mudde eri bwe muti muleega bulezi nemukira mukatono nemukkirira nemwetoolola nemudde eno ekituufu kale bannange tusabe mukama ngeri okuwangaza ne famire yo yonna tunaddamu kale era bwe mwaba
mutuusa mu sitenseni ekkuba erijjano mujja kuliraga nga mwakava ku puulu wenyini we papa mujja kuliraga nga lirinda bwe ate okujjako abo ababalagirira sikulimba toyinza kubuza muntu era n'obuuliza eyo mu kalitunsi era bakugamba tulabire